Complain za nakafuna nyingi abasajja temukuta temumatira temuyisa bawusigalo temuyisa baganda baffe bazze kutulabako temuyisa mikwano ejo mukazi go musajja n'otuli ab'emikwano bana mufaaki gutolabangako ng'oyagadde omukazi ate nomala noyagala ne mulamu ate mulamu we nyini nga yakweretedera nga kimanyi oyagala mukulu we ate era ne maama ewaka naye n'ategeera nti kituufu bawagula ate akwala era ne muganda kyokka ne maama n'omulya ebyo bibangawo bibeerangawo famire yonna n'ogizingako lwaki anti baba akusiima kitegeeza emirimu gy'okola giba mirungi bolanga emirimu gy'okola nga si mirungi sensolo abanga awooma manya kizibu nnyo okusanga bayizawo omusajja awooma naye nga wasanze omusajja awooma tuli babbula we nze nasangako omusajja nga oli omusajja yali awooma kati waawo otegeerera omusajja nti awooma okumanya yampoomera ng'agizina n'agifuuwako n'agiweeweeta ng'olwo kiki ekyo kyafuuwako yakola emirimu gyonna ng'olwo afuuyisa mumwa aleeta agundi bwagiweeweeta bwagizanyiikiriza naye nga naye ali munda naye ng'ozanyiikiriza kiki ekyo okola mutuzina ba mikwano 5 ne muzina famire ne mugimalawo nze ekisinga okuneewuunyisa nti ne bannyaffe temubataliza bamaama n'omusajja asiba omutima n'olya asooka n'oddako mulamuwo n'okwata ne maama oyo nno omusajja aba musajja mmekete kati muko omuntu eyampeereza message eyo omwana ali bweru ali ku kyeyo yakwadde message etya yaŋŋambye senga nnina obusungu ku kitonde ekisajja kyamukola ki ne mubuuza kiki naŋŋamba naleka ewaka naleeta muganda wange naye waka waliwo n'omukozi alabirire abaana bange nkole tuteesezza bulungi n'obusajja muteesezza bulungi bateesezza bamaze okuteesa agenze ku kyeyakole omwami ayagadde awusigala amuzaddemu ate munnaye ensigo ye nnamu kuba buli gwe yeebakako azaala kitegeeza nti awo eno bwe basajja bwe bennyininyini bali abatuufu abaganda ab'edda beebo nga buli wateeka bw'ati mwana buli wateeka mwana naŋŋamba maama bwe yagenda yo okuba nga atereeza ensonga gye biggweredde ne maama amwagadde naye nze musango guba gwani simanyi naye olowooza teguba gwa maama wagaoza omusajja simunenya abasajja tuliwo okusajjalata abasajja tuliwo okukola buli kimu anti alabika kati nenyama no benyininyini be yayagalanga maama yagamba kandabe ekirwanya ndowooza abaana bano nange ndabe naye bannange kandabe ekirwanya abaana bano bw'oba omanyi nti owooma nnyo leka kwejajamya kituufu owooma naye owoomera nze lwaki ondeka ne ŋŋenda okukola nodda ku mukozi n'omwega bajja anti n'omukozi naye yenyininyini ayinza omanyimu abakazi munyumya nnyo abakyala oyinza okuba nga oluusi wanyumizaako omukikozi oba muganda wo nomugamba omanyi nti bannange taata kuzayifu maama mbwe bane musajja mulungi muyitirivu taata kuzayifu naye nga tuvudde mu by'okusaaga mulimu omwana akulya n'otuuka ewaka ng'oyagala onyumizeeko omwami sokolineko ng'oyagala ate onyumizeeko omwami owaka nogamba nfudde bwe naamunyumizaako olwo lutalo n'oyita mmirako omunyumizeeko tabitegeera nogaye kati nkoze lwaki omusajja yenyininyini lwaki tomugamba n'akozesa obukodyo oli bwakozesezza omuyite ebbalibbali kojja omwana w'omukazi akulya n'otambula nga waggulu totuuka ne wansi oli awo mu makkati omukazi nga yawoomeddwa sekisi atambula ng'ayogera yekka n'okugejja omugejja yenna n'alyoka anyirira alina kasikini kaafuna akatategeerekeka nga mukimba bukimbi aba akyawulira ojja mundeterako oyo mulaba oŋŋamba gwe ng'oyagala ng'ogenda okusaba omulimu saba nnyo osange ekyalo nga bamulidde n'awoomerwa ne waaba takubuuzizza bingi ogw'omulimu ne interview oyinza obutagikola
kuba omusanga agamba itawo buyisi omusanga ali musanyu nga bamumatiza eddage wani yatonda ebintu ebyo oba bya oba netujje tubiwummulemuko ebyo nze kojja ebyokwerya tubiwummulemuko nze n'okwegatta tuli tuti tetutaŋŋana malusu nadooka oli nze kasita bannyima nnaku bbiri mba sitegeera lwaki oba tompa senga ati gwe toli musangu ate kati mulimu nagamba muko mulimu emyaka mootuuka omukazi kasita oweza emyaka 37 okudda ku myaka 45 nekkapa ne bwekutakulako owulira ddala obuswandi kugamba obufuuzi okuva ku 37 ogenda ku 45 obwagazi busembera era omukyalo oyo omubinulamu kati n'ennyo booti wali kanako okusimba booti ebbina liri kubwe kati abugulu n'agaleeta hala ekikazi kyasiiwala naye gannange temwerabira tuli ku Jabel Hotel oli ne Kojjamuko wamu ne Senga mumanyi bulungi Senga muwoomya ngera muuli erinnya lye teyeerya ntama agambye nti omukyala akuva ku myaka 37 okuyingira ddala 45 be bakyala bakyasi awo wennyini awo sexy waawomera era obwagazi busembera ne busemberera ddala era nti omukyala oyo kasita omusajja ogwako oyo omukyala obulungi nga kugana n'omukolera bulungi kino byayagala n'emmotoka ggulira n'ekyapa ayizo omukyala oyo aba anyumirwa oba tokyalimu luswe omanyi ogenda ku mukazi ng'awunya mukazi ate awunya atya sokulindiwo abakyala tetumanyi kunaaba otuuka ku mukyala n'omukwatako oti baaba nnyabo n'ogamba kyoyoyo kakigwe kanzine ngende nekati omukyalo oyo aba ayize naye obutebuba bulwadde si bulwadde mulimu emyaka nga tosobola kweyonja oyo olimu oluyinjayinja tonnabitegeera okitegeera naye gino emyaka oba omanyi okweta nogamba kati kaneete neweeta nogamba ekiba kibe olaba gwe siya ogamba mukama yalimanya kyalimpa nze neezinira mukama yalimanya kyalimpa akola atya gwe weezinire nebaddange Senga muwoomya olimu olinzitamu omuntu tuligenda okuva mu puroguramu onseemu omuntu puroguramu eno lumu lujja kutya ku makyalo tugikole ogenda okugira ng'onziseemu omuntu kubanga tuve mu wolokosa tukolera abantu naye nga bane mbadegenda temwerabya tuli ku Jabel Hotel wano ebuloba nabagambye meters 2 okuva ku police okutuuka no wennyini ku kifo ekifo kino nno kirungi okuzaama era nsiba mbagamba tuyina ebisulo ebirungi ebisulo owa $1 tukwaniriza kubanga rooms esinga tutandikira mu $1 n'olwekyo gwe wa $1 sembera busembezi gwava ebweru w'eggwanga ng'oyagala kuwummulako ekifo kirungi okuzaama kiyitirivu nnyo tuyina ebitanda ebya ddabo ne singo wamma gwe otuuka weeyagala bwagazi ate era kino ekifo tukoleramu emikolo egy'enjawulo gwe ng'olina pate ng'okwanjula olina graduation olina birthday pate tukwaniriza ate tulina parking ennungi okuzaama engazi nabagamba tulina sauna sauna ojje mujangu ojje mukundwa ddwadde zirezi omale ebbanga tokolamu totuya nako tokola kijangu mu sauna wano tulina abawala abalungi abakolako ne bakuteekateeka bulungi nnyo mu sauna ngaawo nobanga bakola ki nga bakolako bulungi nnyo ate tulina ne steam n'olwekyo jangu otwegatteku wano ku Jabel Hotel wano ebuloba kakasenga mbadde neerabidde obba we nnamba z'essimu bannange bane mbadde enkoze ensobi omuliro ayagala okubuukinga ng'oli walako oyagala kubuukinga room oyagala kubuukinga ekifo kino olina kyoyagala okukola obikoleramu n'olwekyo osobola okuba nga obakubira ku nnamba eno eri 0755 0755 55 39 88 bakubireko ate gwe wa MTN osobola okuwandika 0763 7 9 21 ate era wa Airtel era kankongera endala osobola okuwandika 0750 75 07 17 nobeera ng'obakubirako ng'obookinga bulungi nnyo ne baba nga
bakuwa service ez'enjawulo. Senga oli bulungi muwoomya nga lwaki siri bulungi weeyagala enkuba etonnya omwami agenda leeti ekitegeeza nti mu kugenda leeti oyagala toyagala ovaawo nzinyi leero bamwene enkuba katonda yatusumulidde enkuba omubeere waka omukazi takukkiriza kufuluma buli kaseera nogamba mama lwaki nnumya omwana wakweyamba akabugumo kaliko ne kakkwata ne kakwata ng'olina okumala okundya era kati essaawa eno njagala neetaaga tosobola kunsanga mu bad mood onsanga buli ddakiika ndi musanyufu kakati senga awe nyininyini wenjala tugendere ddala awe nyininyini woogambye kati ennaku zino enkuba ngeri gyetonya oŋŋambye omukwatirayo naye mu comment section mubaddemu message nyingi abantu abasinga obungi message zonna ze nasomyeko kyakumala kumala ekyokumala kati njala kutubuulirayo at least esitayiro omuntu zayinza okukozesa omukazi n'asobola okumala kuba bonna waliwo gwe nasanze nze maze emyaka 10 simalangako nze maze n'omusajja emyaka 3 simalangako nze ebigeno kwegamba byonna kumala nze senga nsobola okuwangaalawo nga tomaze nga simala odduka misinde siya mpozi nga mugenda kutulya bataano wangi mpozi ng'ogenda kundya ne banno nze siwangaalawo simalira n'amanya nti essanyu lyensi kwegamba ofunza omukyala nga tamanya ssanyu lyansi omukyala nga tomalangako tosanyukangako kyova olaba lwaki era bano abasajja mwonna mwenna nga tomazisangako omukyala weetereze mbuuza lwaki omwana ajja kuva agenda afune mwana munne ebweru amala mumazise amutuse ku ntikko munnanga ayinza omukutegeera wakaawo okanya kulaba mukazi yeekyanga buli kaseera bwegenda omukwatako nga yeekyanga ntandika okukupima olwo ng'ompimisa maaso nekyangu omusajja bw'omanya nti olina ebizibu bye towangaala mu kisaawe omukyala oba bakayita batya muwumbire wano we wati awo notandise sitayiro zenagambe zimazisa muteeke buga kalambo oba kamakanika kati anti soko kunyonyola abantu kakalambo ke kafanana katya kana ak'obugazi enkola y'abajjajja eyedda obati omuteeke wooti kati omugambe simba amagulu asimba amagulu bw'amala okugasimba gakwate ogawanikemu katini bw'ogawanikamu katini ejja kusembera bw'esembera tosobola mukoona misolo 3 nga tannamala ekyogedde nnyo emiki tosobola gimukoona nga tannamala nayegesenga kati odawo n'ogibala n'ogibala kigumu 2 3 abakyala abasinga enamba esinga 5 ku 10 bamalira nnyawo esitayiro endala omukyala ogenda kumwebasa sayiro esooka eri esooka bagiyita batya kalambo oba kamakanika ate makanika agigwamu obukiika era yamala kwegalika sitayiro endala eyokubiri omukyala mwebase nga yeevuunise bwe yeevuunika mutuule ku bisambi abinulemu katini yeebake nga yeevuunise kati gwe omutule ku bisambi abinulemu katini bw'abinulamu oba omutuuka bulungi era awo abakyala bamalirawo nnyo kugamba wabatuusa ku ntikko mu speed ebyo bituda n'okola ebisawa namba dakiika 3 olyoko omuntu naye ate nammwe senga abakyala bano baŋŋambireko abakyala lwaki tonyumya n'omusajja nga muli mu kaboozi n'omugamba nti wange wano we wantuusa ku ntikko kola bwoti ne bwoti lwaki omusajja olinda asooke yekereje anoonya atuuka mu kasenge keeno addemu keeno ayingire mukomu keeno addemu keeno nga tomugamba nti owaayo yonna vaayo tewali mulamwa omulamwa guli wano kati n'olulala nakigamba nti abakyala munda tulina ebisenge bya njawulo omukyala yenna ayina ebisenge munda ye oba munnabunnyanja nti wewaliwo wogenda okuyingira nga wankolera newabaawo wogenda oyingira nga nnyumirwa naye nga sisobola mmalirawo newabaawo wogenda okuyingira nga mu butuufu gavumenti eno siina kyenjibanja muzeeyifu gw'alimanya ky'oli ng'owulira obuswandi bwonna bukutta okiwulira ate abasajja abasinga muyina ensobi
omukazi agenda nakugamba awo omukyala buli lwakugamba awo kitegeeza nti oba otuuse waayagala naye gwe anti oluwa batugamba awo naye ng'akulimba ng'akulimba awo eddoboozi lyawo alimba n'eryawo ng'akikakasa gaawukana fesi amaaso gakyuka omukyala akugamba awo atandika okutunula ng'atalaba ne bw'aba n'eriiso nga ddene litya libula atandika okuloola okitegedde naye mwe bagenda ne babagamba awo n'otagala weekugambira awo w'osiriwalira n'omalira awo ate nga otandika butandisi bannange agasenga muwomya mpulira kati awo n'otagala n'ovaawo n'ogamba owange kangume bwanaye genda neekuba olugalo ate mba naakolayo awo wenyini batugambako mpulira nga babyogera naye nga baga nti omukyalo ono waba agenda okutuuka ku ntikko ogenda okulya nga ne saawundi oba obuyimba bukyukamu akyuka era baga nti waba atuuka ku ntikko ayinza n'okukwata n'akusuna ayinza n'okukulumako ekivi era omukyala yenna w'omumanyira nti atuuse ku ntikko oba amaze muyinza okuba mu nnyumba nga mulimu babiri n'akuba enduulu eri ku kkubo ne bawulira mwe abaami nga we muwuluguma ng'ebibaata togamba nti omusajja awuluguma omwami ng'agenda omumala ayinza okufuluuta ng'ekibizi n'afuluuta ng'ekibaata n'alyoka aboggola ng'embwa kati n'omukyala asobola okkuba enduulu n'akunyweza baŋŋamba abamu nti baweerera n'okuweerera n'agamba nti owaaye vaayo nzija n'aweerera n'okuweerera wantegekendeeta ng'oleeta biki temwerabira ali ku kifaananyi ye Uncle Ata oyo nno yali ku kifaananyi yakutuusako ekifaananyi ekirungi okuzaama oyo nno omukulu akolera ddala gwe ng'olina omukolo gwo graduation olina pate olina gwe omuyimbi oyagala kukwata vidiyo oyo nno omukulu Ata mukwata vidiyo yekensa bukensa akikolera ddala bulungi enamba kweri kubbayo mukubireko agenda kuba ng'akola ki ng'ate naawe akukolako gw'alina emikolo n'embaga gwe omuyimbi ayagala okushotinga vidiyo senga oli bulungi nze onyumira obulungi kyova olaba bannaye tetujja kuteŋŋana nze buli wombula nenkuba akasimu senga muwoomi oli oti ne kasita kuba ne kaŋŋamba tekaliiko nenga bannange senga esimu yange evaako mu biseera byakwegatta bantawaanya nnyo babeera bagikubaakuba mu biseera by'okwegatta ate nga tobyagala nze bwengenda okuleka nga sikwagala bulungi bwe mba sikwagala essimu njaggirekako n'eddoboozi ndirekeko kuba mba sigenda kumalaawo obudde naawe naye omusajja nga nkwagala nze essimu gye nsooka switchinga off watya tuba tutuuse wakati ne bambikira awo tabbu wejjira awo mulituuko onaatera okutuuka ku ntikko ng'akasimu kavuga nga bakubikira nti owa ate oli aba afudde bibye nze nninda mmaliriza emikolo gyange naagisanga senga sitayiro wampadde 2 sitayiro endala mpaayo ey'okusatu abakyala lwakuba nti abaami temubyagala nnyo era omukazi bw'abiggamba omumanyi n'okusimba amannyo olinamu ssente mmeka ggwe naye teri kinyuma nga mukyala kuzina pulira ng'omukyala yennyini omukyala yakuzina nga yali waggulu bw'osanga omukyala ng'amanyi kyokola omwami y'ono tomumaliramu tomutuulako kugwerayo tuulako ekitundu kisigale muzanyiikirizaawo ng'obujiji ndaba bungi nnyo obujiji ndaba bungi obugumiikiriza bubeerawo oyinza okuvaawo nga gabidde ebijja by'ewaabwe musobola okuvaawo ng'amaze okugamba ebijja byonna mbikuwadde nze ebyewaffe ekikanja kunoonya bwe nkinnyonnyola nga wagudde ku mukyala amanyi okugutuulira mpulira n'agutuulako n'aguzanyiikiriza bulungi mpola lwakuba nti abakyala abamu bamanyi
nti bwe nnakutuulako nenzira eno ku nsiko ensigo ezo bambi si nnungi kuzizanyiikiriza ku baami mulimu omwami ate era oyogeddereko ekyo waliwo abaami abamu gundi ezo bw'ozikubako bw'oti abasajja zibaluma n'okuluma nga zibaluma muli naaba ng'awulira obulumi naye nga takugamba oluusi asirise naye abasajja kati mulimu omwami ng'alina akabbo k'abakyala kekati ako muzine nga bw'omweweeta akabbo k'abakyala kekati asooka omubuli akabbo olaba wane wali ekkundi waliwo otwotoyayo y'otubeerawo otwo bakayita kabbo bakatto katto k'abakyala oba kabbo byebyo byonna bye bimu muzine nga bw'omukolaki okaweeweetako bw'osanga omwami alina ekyoya mu kifuba kizanyiikirize ekyoyo kigenda kukuyamba okumala singa obukodyo bw'okumala nga bungi nnyo kati mbuulira nti kwezo sitayiro ddala bw'oba tomala okuleka nga naawe oli kikonwa oba oyagala ki mwana w'abandi oyagala kumufiirako bufiizi senga kati no zezo sitayiro gwe omukyala ng'ogamba tomalangako bangi abadde mu comment section nga mugamba ze simalangako maze banga bweti simalangako zikola bweti senga ababuulira atuwaddeyo sitayiro 3 era omwami wo mugambe nti owaayi kola totya oli mwami wo mugambe kino ndaleeta lwakuba nti abasajja bannaali omukyala mudde mu ntebe oba ku kitanda kyammwe tuula kabebenuka ekitanda oba kabebenuka entebe mpulira ogisindike edde maaso nkija abasindika omwami omukyala agisembeze entebe oba kutuula bwoti ebbina lituuze wano bwoti gisembeze gireete kati omwami agizanyiikirizaawo nga togiyingidde toli bweru nga naye oli awo ng'oli awo anti ate abakyala nammwe waliwo wemutuukira senga nga obuswandi bukuli bubi gwe kenyininyini ng'oyagala mutaka ng'obuswandi olya wakobano kungulu ng'olya obuswandi bukunyonyogera awo wennyini waayagala ojjewo olemera awo wennyini lwaki waba ayagala ojjewo lwaki abajjawo gwe wooba olemera era omukyala w'omulabira ng'amala abakyala abasinga olumala omulaba nga buli katuli akamuli ku mubiri gwe kafubutuka amazzi nga kavaamu entuuyo ayinza okuyimirira awo n'omulaba ng'amazzi gamuyiika gokka era teri mukyala atalina mazzi naye omwami aba tannamutuuka wegali aba tannakutuuka mu akasuwa ako kenyini omusulo gye babafukira bamanyi n'ofuuka omusulo mwabasabye agaakatinko omusulo gukolawo n'omugamba nti njagala kufukira muko bwe mmanya nti ngenda kumiitinga ku ssaawa 2 ku ssaawa 6 ntandika okunywa amazzi gange agabuguma era nkufukira bulungi nnyo omusulo gwo nga teguli muyadde akawunya nti musulo nno bulijjo ekyo nkiwulira naye nga kyova olaba senga muwoomi anja kwagala nnyo kati ekyobadde sikimanyi kubanga fe tukanyaga nti namugga bannange namajuzi muyitirivu nnyo namajuzi naye nga bwe mutyo bulijjo omukola amazzi agokya ge mukozesa onywa amazzi agokya ago buli lwogenda oganywa zigenda otutuuka ssaawa 12 ojjoofuka kati tuli otwa yero tuggwamu n'ensigaza piwa white ate nga tawunya toyagala amanene n'okufukira omusulo ndowooza tukomewo naye nga temwerabira tuli ku Jebbel Hotel wano ebuloba nabagambye olutuuka ebuloba mu town n'otuuka ku poliisi y'ebuloba mita 2 okuva ku poliisi y'ebuloba mpaka wano wennyini we tuli wali hotel eno Jebbel n'olwekyo tuyina services ez'enjawulo twekwateko nnyo tugenda kuba nga tukola ki nga tukolako bulungi nabagamba nti tuyina ebisulo ebirungi okuzaama tuyina dabo tuyina ne singo tuyina sauna gwe ngoyagala oli eyo weekend jangu kasauna weekali kastream weekali jangu gwayina birthday party jangu wano ku Jebbel bagenda kuba bakola ki bakolako bulungi nnyo ayina party mikolo kwanjula ate era mbategeeza nti buli lwa Sunday tubeerawo ne live band buli lwa Sunday tubeera ne live band Friday tubeera mu kikadde tuba mu kikadde gwanyumirwa music omukadde tweyungeko buli lwa Friday tugenda kubanga tukuwa services empitirivu okuzaama senga ndoza tusibule ku bantu naye bonna beyanjulidde nakulinza munange senga emboozi ebeera okuzaama mu bintu ebitakwatagana
ati gwo byagala bannange toyagadde kwegatta niya nze nabagamba muko nze nava ewa kitange nga kweyamba atuleetera amazzi emotoka n'agateekawo n'atutyabira enku n'aziteekawo n'aleeta emmere n'ebeera mu sitoowa nze kyanzija ewaffe tekwali kuli oba kusula lwakuba nti yali tasobola kumpa kintu eki kimu nga tasobola kunneebakako noganze sijja beerawo naye nze sigenda kwegatta sikakuba nti buli kimu kugamba kuva dda nze taata wange mukubire nga mukubire essimu ne mugana taata leero njagala kulya kino lazima awere amaze okukireeta naye olw'okuba ekintu kimu kye baali tebasobola kumpa waka kyekyakugjawo kati lwaki mbeera ewuwe ate n'enjula buuza ku bantu wamma abalungi amannya senga muwoomya bannanga abakyala omusajja atasobola kwegattako nnaku 2 mu wiiki kale ekitone ennyo omanye ennaku zino amaanyi g'ekisajja gaabaweddemu naye yeekakabe lwakiri mu wiiki akuweemu emirundi 2 bw'aba tasobola nkusaba mugatteko akola atya munoonyezeeko munne olaba senga booti bw'ogambye abaana ab'obuwala abali ku mugutu guno ekyo nakyo nja kudda nti bannyonnyole wamma nabagamba nti tubeera ku Luganda Channel gwali ku TikTok searching Luganda Channel ogenda kubanga otweyungako ate nawe ali ku YouTube genda searching Uganda Channel ogenda kusanga buli video gye tukola buli content yenna gwe tukola ogenda musanga wali nakirala kambasabe mikwano gyange abali ku YouTube ne TikTok bambi bw'obanga ddala oli serious tobipinga mususo bipinga bamanyi n'okubipinga bakakasa kula amasimu ago bakwegali oba banoonya ya ata balabe nti oba bwe nagibipingako musajja yanadda anti abakyala tebabanga baba banoonya yakojja muko bayinza okuba nga abakyala banoonya yakojja muko baba bayinza okuba banoonya yakojja muko nga kojja muko gwe banoonya naye akojja muko munaamufuna kojja muko nga olina kuyita wasenga nakutuusako kojja muko naye olina okujja ng'olina mu kasente manyi tugakozesa bingi ango kata tugende